ate buli omukwano lwe gubanga ogugwawo in most cases, you know, abantu ababeera trapped mu kuba controllinga sometimes aba yegula. Abakazi balina akakodyo okulaga nga atakwagala, akukyaye, yakukyawa. So you fall in that trap of manipulation. Nakumanipulatinga, you know. Bw'oba onjagala kirage. Nze ndabanga gwe atanjagala. Bw'oba onjagala kulaba oti. Nze nagala, you know. N'ogwa mu katego. N'oyeba. Bw'amala okufuna bw'ati ng'akizudde nti yakumanipulatinga buli kyokola, atandika kukomako, otandise. Ozzeemu ebintu byo. Ebyo byali byantwala luli. Mami leka naawe. Mami bansonyiwe. Bro, ogenze. Togenda kudda ngulu. Sikulimba togenda kudda ngulu. Bw'oba obadde okutte eno amagenda go ogenda kudda eno. Bagenda kukufunyaafunya. Omusajja akufunya n'omukazi asobola okufunya. It's either sides. So it is better not falling mu mukwano in a relationship ng'omanyi ky'oyagala. Nga you're focused. Ladies, yes, tukimanyi wasoma, tukimanyi you have the money, but keep the key fundamentals as a family. Try to be submissive. Try to respect. You understand? Give your husband respect. Asoma go asoma. Give him respect. You know? Decision making. Muleke. Ate mu supporting. You know? Omusajja salawo mu maka go. Bw'otasalawo, omukyala bw'asalawo, buli nsobi egenda okutuukako. Ffe tugenda kunenya go omusajja. N'omukazi ajja kugamba gwe waliwa. Tetwabiteesaako fembi. Gwe tewabiraba nti bifu ky'ogamba. Tewaliiwo. You see? Gwe musajja. Tewaliiwo nga naffe tukuwuuza. Ate waliiwo nga mugula ddala ekintu ekyo. Tewaliiwo nga ddala abasajja. You know? Ng'omukazi agamba wuuyo yaliwo. Kati atangamba mbu olw'okuba nze ya, you know? Suna beni nambwayo. Sinze yaligula. Sinze natwalangayo ssente. Sinze natwalangayo ssente. Sinze naligula. Gwe walingawa. Weesuulirayo wannagamba. Responsibilities zote wagano zituukiriza. Relationship ebegenda kukaluubiza. Wakiri mwawukana.